twatandika jjo genda mu kalulu nga temuli vibe a total flop. Tuli mu kalulu tulonda January tewali kati ya gasi ya demboko je mwakubi. Tuli mu chichi tuli mulumbe tuli mulumbe okutuka okutubowa engeri yeyo mwe ba DPC wakiri mugende tiya gasi mu mukube enzige tutuyiza kubanga tugenda mu kalulu nga tulinga abali mu kufiirwa mwe ba DPC wakiri mugende tiya gasi mu mufumule bufumuzi mu mumalewo oba mu bulidwa be mu kuba mulesa ababavuganya temubakwatako temubakuba mboko mulwa kiki kye mugerera Uganda je tumanyi obulungi twali Uganda bulijjo je tumanyi tugendo aluka tumazeemu amaanyi akalulu tekali mu vibe Muzeyi Museveni nawe yandikatadde mu vibe bovuganya toboogerako tobanyegako olinga atalina mu campaign obubonero bwonna bulagira ddala nti olinze kulayira ekigendererwa kyo ki lwaki toyogera ku bovuganya musajja gwe what is your intention are you in campaign for real oba wenoonyeza bibyo oli mu parish development model buna aba bujoozi lino zalawo muzeyi gundi tubuulireko wazalaye bakuvuganya wabanyomye wabayisiza mu maaso obanyomye bunafu what is your intention musajja gwe no ku campaign toyogera ne buvuganya wateekawo screen ennene mu kifo ky'okunoonya obululu kati otusomesa busomesa parish development model otweyagaliddeko ku mulundi guno musajja gwe totusaba na kalulu wenna ojogolodde mu motoka zo kapyata enjo ze maama ezitawulira binnya enaku zino otambulira na mu nnyonyi nakusaba omulimo gw'okwoleza emmotoka wagunnima Wabula Uganda olemwa oyo mwana mulenzi liri pazo agambye mba akalulu tekanyuma akalulu kandi nyumye kampeni zandi nyumye nga kiboko zivuddeyo tiagas zivuddeyo mbona ye kyewunyisa abantu balinga abali mulumbe webuza bana Uganda mwagala ki naye nga byonna bigenda mu maaso yo nakolwegulo mu butuufu poliisi yakozesezza oba nnyinza okugamba nti yayolesezza discipline abantu b'ekibuga basiimye nti poliisi leero yakoledde bantu kubanga yalinze abantu ne bakola buli kimu kye bayagadde ne basanyuka nga tekubye muntu tekasuketi ya gaasi kwegamba ebintu byatambudde bulungi. Era nga tweyongerayo mukulu Hassan Kasinje ono nga yalikoko Deputy Inspector General Police n'abakoko omwogezi wa poliisi waneno mu ggwanga Uganda yalaze obwenyamivu n'agamba nti kyewuunyisa abapoliisi b'ensangi zino ng'eryanyi balina lingi okubanga amateeka bagatwalira mu ngalo era yagambye nti bo ebbanga lye basaavingira mu poliisi tewalingayo ebintu ebyekisiru bwe kityo nti okuba omuntu ku kamera nga ne kamera zikulaba nti n'oyogera ebintu by'ekisiru nga ne kamera zikulaba nti n'okola effujjo nga ne kamera zikulaba nga totidde lwakuba oli wa poliisi agamba nti ebikolwa ng'ebyo birina okukomenkerezebwa kino nno yayogedde okusinziira katambi akatambudde nnyo wa poliisi gyategeddeko nti ye Cleve Nsiima eyatutte oba yatuwalidde amateeka mu ngalo nakuba omuwala wali mu supermarket Ensanje actually twategeddeko nti ku petrol station awo Nkyanja ku petrol station Ekyanja ng'alemereddwe okusasula emitwalo 3 story yonna yonna mwagirabye era emitwalo 3 gyabadde gyaki omuwala yavuddeyo n'agamba nti
ye yalabye nga omuntu atumiza ebintu eyatutte ebintu ate n'atumirako n'ebirala ate alinnya motoka agenda kwe kudduka amugambe munangereete ssente z'abende emitwalo 3. Infact omuwala yagambye nti namukutte amatayi yamukutte ekkola ng'amugamba nti nga tonasasula ate ovuga ogenda okitegeera kubanga naye omuwala ali ku mulimu gwe ate oli olw'ensonyi nti kwe kuvaayo n'amwogera ebyo naye omukulu Hassan Kasingye agambye nti no nti abapoliisi ng'abo be bavumaganya poliisi yonna be bavumaganya ekitongole kya poliisi nti balinamu ng'abo bakawuukumi batini nnyo ate abagenze mu maaso n'okuba nga bavumaganya ekitongole kya poliisi kyonna so nti abantu ng'abo beetaaga okuwummuzibwa bantu bange kyo tamanyi n'omuwala ali seefu oba naye nga byo ebintu bwe bityo twasembyeyo kumanya nga mbu oba mikwano gya Nsiime Clive nga bagezaako okunoonya famire y'omuwala mbu boogereganya naye ebintu bigweraawo era balabiddwako nga beebalama cameras naye tetumanyi oba binaggwa bitya naye nga ekyo kye kyabaddewo naye omukulu Hassan Kasingye agamba nti ebikolwa ng'ebyo abantu ng'abo abasiiwusu b'empisa basaanidde okuba nga bagobebwa mu bitongole ebyo ebikuuma ddembe. Mwalabyeko nga bagamba nti omukulu Osigwe mulundi ogusoose abadde yagwefuulira mugano okugenda awo n'ajjawo ebintu ate n'agenda nga tasasudde. Eyo tofuddeyo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi Ibra Kabadi yavuddeyo neyeetondera Jose Chameleone n'amugamba nti taata nsonyiwo nsaba nsonyiwo otuleke tubeere n'emirembe kubanga emirembe gitugweddeko. Natwala okusaba kuno eno eri omukulu Dr. Jose Chameleone era nga nsaba nganza omuntu nansaba onkwatibwa ekisa muzeeyi wange nakuyisa bubi we nakwesa essimu yange nga nkutyoboola naye nga mbadde nsaba nga olinga muzeeyi wange olinga mutabani bo olinga batoobo mbadde nsaba n'abawagizi bo nga neggwanga ddamba baba Chameleone mbadde nsaba tutekawo emirembe era nga nsaba kisonyiwo sigenda kuddamu kuyisa bubi nsaba terewo emirembe muzeeyi waffe siriddamu kukuyisa mu maaso siriddamu kikola nganza omuntu era nga mbadde nsaba okukwatibwa ekisa mukama waffe n'abawagizi bo nga neggwanga ddamba sigenda kuddamu kuyisa mu maaso Dr. Jose Chameleone. Abasore bagamba nti kagambo katono nnyo naye kagambo akagatta ku muntu era kagambo kayinza okuba akatono naye kanene nnyo. Bantu batono nnyo kitwalira omuntu alina obuvumo okuvaayo okugamba omuntu nti sole. Abantu abamu kintu kizibu nnyo okuvaayo n'akugamba nti sole naye Ibra Kabadi buyo avuddeyo neyeetondera Jose Chameleone. Katusuubire nti Jose Chameleone aneekuba mu mutima n'abanga abasonyiwa. Jjukira nabagambyeko nti waliwo enteekateeka nga zaakolebwa Bebe Cool okukwata Jose Chameleone ne Alien Skin okubatuuza nti bakwatagane byonna ebibaddewo babe nga babireka mbu ebadde enteekateeka mbadde nakiwulirako nti ebaddewo enteekateeka eyo so tetumanyi oba enaagenda mu maaso okusinziira ku ebyo ebiriwo ate ebyabayimbi bye mwawulidde. Awo tuvuddewo omwana agenze n'atunuulira Eddie Kenzo n'agamba nti bannange mulabe Eddie Kenzo kye yafuukako nze yafuuka ki bibi wabula Uganda omwami eyo golaba ku screen yo yawangulako BTE Awards mu America nga munabitono akyasinze mu bakaddugala mu award ezo yabawangula ate era ne bamunominatingako ne mu Grammys ezimu ku awards ezikyasinze mu nsi yonna mu bufunze ebbanga lyonna alimaze atunka n'abazungu. Naye olaba mwami Museveni bwe yamukakkanya tuderevu kati nti ayingira bwana buto n'otuka okweteeka ku layisi mu ngeri eyo ng'oyimbira obwana nga tewali yadde kaana kamanyi yadde luyimba lwo. Abayimbi muli basiru nnyo bannange. Awo kati waabaagala because tayagala Kyagulanyi mulala. Awo waabaagala tasobola kubawa kye bayita copyright, tasobola
abayimbi bali abamanyi ba hip hop stars ba 50 Cent bomanyi obulungi aba Golden Unity abasajja abali abamanyi ba Jalu ba Jennifer Twala tugenda abo galumanyi ba rappers abamanyi up to now bakyalya kye bakola abamu ne stage bazivaako dda wabula bakyalya ku bitone byabwe kwebyo bibateekawo mu myaka gy'ekyenda fe abaffe basalawo kugenda kuyimbira bwana buto mu campaign lwaki mu kulwanyisa Kyagulanyi bane muli basiru iyo tuvuddeyo ate ono boda avuddeyo n'agamba nti bannange nze munzigyako ekintu ky'okugamba mbonoonyeza mukulu Robert Kyagulanyi akalulu nti nze sinoonyeza Kyagulanyi akalulu ne tumugamba kati onoonyezaanyi n'agamba kale mwagala mmanya leka nubawulire kufulutuwe Nyongera okujjukiza bannayuganda bangi abajja mu inbox yange nga balowooza nti noonyeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Nze sinoonya kalulu ka Bobi Wine ekyo nyongero kibajjukiza. Mulekeraawo n'okuzannyirako nga mulowooza nti ndi mu kunoonyeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Mwana wa maama nange neerwanako kuba bulungi. Kuba Bobi Wine oyo gw'olaba musajja mugagga talina kyatalina. Naye alwanirirako ffe abanaku tusobole okubeera n'eddembe lyaffe mu nsi yaffe. Era nyongero kijjukiza gwalowooza nti ndi mukunoonyeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu na kufu. Baana ba maama omusajja oyo alwanirira ffe abanaku naffe tubeereko ekyaffe kye tufuna mu ggwanga lino. Era nyongero kujjukiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akalulu konkalina nsigaza kakuuma bukuumi. Bye byange sirina birala bya kugamba. Gambye nti Kyagulanyi ye yakola dda eri ssente ayina. Era nti bino byatalaga nti anoonya kalulu alwanirira ki mbalwanirira Munnayuganda. Era naye n'agamba nti nze nange neerwanirira okumuyambako tunoonya akalulu. Tomanya wakwata entebe ebintu bijja kuba nga bikyuka. Eyo tuvuddeyo. Wuno munnange ayambalidde Avapeace era amulangidde bannange eno apereka ebintu. Olina bakyali bange bangi abakuzina. Sinti abakuzinye abakuzina. And it was the only reason why I have never talked about you. It is the only reason. Avapeace waneno jeje yaja nakusanga nga oli kukomba amanege gabawe nakusabula bulu black. I knew that day. I even have evidence. I never talked about it. Nobody even got to know. Kadem Avapeace olunaku jeje lwe yakusanga nga oli kununa Brian amanege namanya nakukuba bulu bulaka siyegwe eyemyusa namanya. I never talked about it. Ugandans are hearing about it for the first time. Olid Avapeace olina chali wange wozina oyo yena mugagga wange sisobola na kumwogerako ajja na kunyigira naye nakulopye era ngambye tajja kuddamu kuwaako nkulopye. Avapeace olunaku lwa Avapeace inze omuntu ngogamba mbuno buli lunaku nkuvuma Avapeace. I've never come out okunyonyola bannayuganda mbuno your first car wagenda ewa Kasami ne muganda wonna mpijja ne mukola 3 sam your first car. So nyonyola abannayuganda mbuno your first car was not out of music eating your sister's vagina in front of a man that is older than even your father. I've never talked about it. So Avapeace tata Avapeace njakuwa obudde. Avapeace njakuwa obudde. Imagine eating your sister's vagina. I've never talked about it. I even know you got ate onavuddeyo munnange naye nayambalira abakyala abalokole abamu bagenda mu makyaki ago ag'abalokole kwekolera byabwe kwetunda. Agamba nti oba toli malaaya lwakiki ekikwambaza nga malaaya w'oku luguudo. Obanga walokoka nga toli malaaya yambala ng'abalokole bwe bambala.
ekikwambaza obutinti mukazi gwe noja mu kanisa nga warokoka nga tolumalaya kyekyaki ekikwambaza zinikiresi z'omu magulu nga warokoka nga tolumalaya kyekyaki ekikwambaza engoye eziraga ebisambi mu kanisa nga tolumalaya kyekyaki ekikukubisa tatu gumatama ku bisambi n'okuba tatu n'olyoka ojja mu kanisa ng'obugero kyekyaki muvubuka gwe yarokoka muwala gwe yarokoka tambula ng'omuntu eyarokoka labika ng'omuntu eyarokoka leka kuleeta embala y'ensi mu nsi leka kusala bawundari n'ojeera ebya sitaani ne buyingiza mu kanisa omulokole ekikwambaza ng'ab'ensi kyekyaki n'olyoka oyambala dameji ebisambi n'ebirabika mu kanisa n'olyoka osala ebimemeya n'olyoka osoba dredi ng'oli muvubuka n'oli kunanga bw'okuba mwana wa mukama faanana nga katonda bw'ayagala tufaanane tulina okukibagamba ekikwewunza nga bamalaya b'oku makubo kyekyaki kyusa enneeyisa buli lw'olokoka yesu n'ajja mundaayo n'enyambala ekyuka n'enneeyisa ekyuka n'endya ekyuka n'embala ekyuka kyuka mukazi gwandaba kyuka muvubuka gwandaba oli ku lugendo olu mu kanisa tosoma na bayibuli oyina essimu nalokoka nedda ssebo buli lw'olokoka n'embala ekyuka tulekemu kyuka otadde ebimemeya mu mutwe osaza obusigo obutadde mu layinisi eyo nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mukulu bodyguard wa Alien Skin omu yavudde mu komera Isima oba Isima Mujakulo nze erinnya lyannema okupronouncing naye nga bwe lityo bwe yavuddeyo n'alyoka awaga era ne yeebaza boosi we okuba nga yakoze buli kimu okumakinga sure in fact yeebaziza n'abapoliisi Woyo Isima Jagulo kagumba kankeje nobody se nobody gamba kagumba kankeje tudimukajanga family amwe free banange bafani bange mwenna onakulwa lero nyimbiddwa mvuddeyo nga emwagamba ntubirekere police enonyereze kulo kunonyereza kwayo okumala ba eta bange ba eta bange mwana amukamingi ebbanga lyemaze mu busibe komyewo enda kwebaza nnyo mwana boss wange siyo Alien Skin mwana webale nnyo okufayo mu nsonga zonna okubanga mwana obadde tewebaka ekyo kyo nkimanyi bulungi big up fango ntudiwa tuli ku ntikko enda kwebaza nnyo Afande Julius mwana ye Afande Julius big up mwana byonna byonkoledde ondabiridde ondisize enkoko mbadde musibe naye nga ndya nkoko kyensaba kyompa buli kimu Osi station mwana nkwebaza nnyo mwana Osi station Osi operation DPC mwana mwena mumberereddewo nnyo okulaba nga mwana kirungi nnyo mwana badogo mukole kumanya erinnya kintu kikulu nnyo erinnya kintu kikulu nenga big up CEO Fangoni Soldier Alien Skin mwana jobless maximum respect tuwagire ku bibiina tuwagire ku bayimbi abalimu amakulu bannange baheeta bannange gaheeta bannange nkomyewo abadde bansalira emyaka 45 abatano abachi oyo wa mada 75 teri kitandika ne munange byebyo ate ffe twogere kyoba tuleke ki anti abadde mukomera agamba nti babadde banoonyereza nga komanda Mudogo yakwatibwa naye poliisi nevayo netegeeza nti bali mu kunoonyereza okufa kunfa y'omwana mulenzi Namuwaya Wilfred abasinga obungi gwe mubadde mumanyi nga top dancer ejjukira esasaga eyo yakwata omutimbagano nebuutikira ensi abantu ne bagamba nti nedda wabayo ekikolebwa so katulinde ne komanda Mudogo kiki kinaaba kivuddeyo kubanga naye yakwatibwa ate poliisi nevayo negamba nti yakwatibwa ku nsonga ezo nti bali kubanga banoonyereza ani kubanga kigambibwa nti omwana oyo yakubibwa nti yaleetebwa ku Fangoni awo gye bakola ki gye bamukubira ndowooza omuntu omulala asigaddeyo ye Babu kubanga mukatambi omwana yalumiriza Babu naye nga bano bonna balina okuba nga bakwatibwa then ndowooza balabe ekiddako oluvannyuma lw'okunoonyereza ndowooza poliisi erivaayo netugamba kiki kyezudde so oyo ye yateereddwa era nga mu bigambo bye
ndowooza omuwulidde webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera byonna ebisigadde nja kubanga mbekwasigala naffe tuvaawo.